ekimu ku byanyiizanga muto wange Kyagulanyi natambulanga n'abasirikale abapoliisi abankuuma babeeranga 15 bankuumanga kubanga natambulanga ne fulaga y'eggwanga. Fulaga si yange, fulaga kitiibwa kyammwe. Nga ne mugamba kankusomese muto wange olwofuka pulezidenti nga bw'oyagala era ojja kukuumibwa basirikale. Abasirikale abo bava ewaka nga bagenze kukola mulimo. It's a job, it's a career, it's a profession. Oya kitegeera Suulya bwe muntu yakusenyi mpaka mu 18 nalina 15 tamanyi kumanya oba gwali mutima muzibuzi. Mulekerawo okwevuma, mulekerawo okuyombagana. Nze wano e Masaka buli lwe neesimbawo nvuganyizibwa balasukka wansi wa 8 siyitangamu unopposed era nsuubira abatamu obutannonda era ogwo si musango. Agenda okunonda ovuma waaki. Onaaba omwetaaga onoomwetondera nti oli kapere. Nze nzikiriza n'atampagira ku ssaawa eno era mwetaaga. Obudde bujja kujja nga bwensima n'okola ki mwetaaga. So mwenna abetaaga enkyukakyuka mulekeraawo okweranga bye mutategeera. Mbadde nsuubira nasabye bannange baweesa kye by'ebibuuzo abaagala okumbuuza bikukola mu lugambo mbireete wano. Nabati mubireese muli babi bubi. Omukulembeze bajjanga gy'oli nagamba onyinako ensonga nga togirina notagireeta mu maaso g'amataka n'onjogerako mu lugambo oli mubi. Olwekyo mbasaba mwabali wano temuyomba na batatuwagira mubasabe batutegeere bulungi era eggwanga bulijjo libuuza buuga lwaki talangirira bwagira ku bwa pulezidenti. Nze omutwe ogwange gukulembera DF weneegamba nti tugenda kuwagira ono nga mpita bannamawulire nga ntegeeza eggwanga naye nabategeeza omwezi guyiseewo ekibiina kyagamba tetulina candidate naye abaagala enkyukakyuka mulondeko mwaga kasatebeera baasi kubanga baasi gyetulinako obuzibu. Ekyo n'omwana ali mu nasala akitegeera okujjako ng'oliko emmandwa z'ewammwe wetaa kunyogeza ekyo kyangu okutegeera. Tuzimba ekibiina kyaffe kito kituyamba okweteekateeka nga bannansi abatunda Uganda empya. Ne weegala nnyo Mwami Museveni omulaba aserengeta ddulira mumuleke aserengete twe tulinnya nga tweteekateeka okulembera eggwanga empya. Nze mbadde nkulembera bannange mu paalamenti kakati nkyali commissioner wa paalamenti era ndi mukulembeze. Nze ndabirira bannange bonna nze mbawaalaawo ensi nze mbasalyawo emisaala siinange ku bannange benkulembera. Siina na mutima mubi eri muto wange yanzirira mu ofiisi. Obuvunaanyizibwa bwa paalamenti n'abakulembeze ba paalamenti kusalirawo awo ebakulembera buli kiseera etumanya kaba ekyo okulabirako. Nze nagenda mu paalamenti mu mwaka gwa 2011 paalamenti ng'etuwa obukadde 9 okugula emmotoka. Naye emmotoka tegula bukadde 9 empya era twagulanga miganga kika mwaka gumu nga gukoze eki bakuweddewo. Paalamenti eyaddako baatuwa 12 era ogulamu nkadde. Paalamenti eno baatuwa 2 ogenda mu bondi ofunayo ekitambuleko naye nga kiganyegenyera amalibu. Twaliwo bwe bakiwandiika mu mateeka ga ggwanga yadde aga paalamenti kyobaka aweebwa emmotoka. Eryo si tteeka. Naye etteeka lifuga paalamenti ligamba komishoni mwentuula etuula n'esalyawo baka bwe banaatambuza emirimu gyabwe n'emisaala n'alaawensi n'emmotoka n'ebirala. Bwe nali opposition leader mu paalamenti ekimu ku byanyiizanga muto wange Kyagulanyi natambulanga n'abasirikale abapoliisi abankuuma
babeera nga 15 bankoma kubanga natambulanga ne flaga y'eggwanga. Flaga si yange, flaga kitiibwa kyammwe. Nga ne mugamba kankusomese muto wange onofuka pulezidenti nga bw'oyagala era ojja kukuumibwa basirikale. Abasirikale abo bava ewaka nga bagenze kukola mulimo. It's a job, it's a career, it's a profession. Oya kitegeera suulya bwe mungu yakusenyi mpaka kuba 18 nalina 15 yali tamanyi kumanya oba gwali mutima muzibuzi. Obukulembeze si kusaaga busaazi. Buli lunaku nasalangawo ensonga ku lwammwe ezinyiga abalina amaanyi. Yensonga lwaki Loopu akuumibwa kubanga asalawo buli lunaku ku lwammwe ensonga enkulu ennene oyo bayita obuyinza. Yensonga lwaki Masaka City yanjawulo. Buli mubaka ava wano ate bonna bateekana mu kutiya naye nalina omukisa gumu mukyanga kande musomesa ate wange anfuna ng'ensonga azigenda mangu. Omugalatiya alinga busajja bw'ebulemeezi nkucwa ensonga nteeka tonala najjogera. Kyova olaba nga oyomu babaka bokka abalina amateeka bills mu parliament omuli n'ebyabalimi ng'ogamba Omugalatiya aveewo okolotya byogera obitegeera. Nze ali maaso gammwe siri Katonda era muweereza bwange nkolamu ensobi nnyingi tekinfuula mugwagwa. Tekitegeeza nti simanyi kyenjagala kutuukako ng'omukulembeze w'abantu baffe. Tubasabye akalulu akatuuse temubeeramu kwekkaanya kwonna mugende mulonde pulezidenti. Yaffe twabagamba nga DF kuwulira mu emirembe nga sibaase tali mu mukka genda omulonde. Ensonga ekujja Ssaabagambye eyaŋŋaana okwesimbawo nga saagala kwekwasibwa nze nemeseza enkyukakyuka nga neesimbyewo nga njagala bannayuganda beekolera obulamuzi mu kuba ekifaananyi singa neesima okwa pulezidenti. Bandibadde bangula olaba bangula n'okwogera oluzungu nalwo bangula buguzi n'okusala okulema abalala okubangula buguzi. Naye Omuganda agamba kikigwanga emumbwa nga yali agisiddeko. Bw'obanga wagulibwako olugala bakola ki nga bagula kigwanga emumbwa oyinza kigwanga emumbwa yankongerwa. Nzongulanga mandaazi singa nali njagala byamangu ndi munno ssente sinali njagala gyakita mu lujja singa ndi mugagga wangwadda. Waliwo ebinyiiza abantu bingi